Baza banna Kampala abataddemu obwesige akalulu tekabadde kangu naye nga nkayiseemu bulungi era nebaza Mukama akampisizaamu singa simaanyi ga Mukama saali kayiseemu. Kampala Central munene ekyokuli mbadde nvuganya n'abantu abanene nga Secretary General Nuupu mbadde nvuganya n'abantu abalala bangi nnyo nga banene era ng'ebibiina bye babateekamu obwesige tubadde 16 ne bannondamu nga nsobodde okuba nga mpangudde Kampala Central Division nga MP waabwe era nga nkakasa nti bannakampala ngenda bakola kano akalulu si kange ka bannakampala kuno obuwanguzi si bwange bwa bannakampala era nsuubira nti bannakampala ngenda bakolera bulungi nnyo ngenda bawa service gye bateekeddwa okubeera ngenda bateesa mu Parliament nga ntwala ebirowoozo byabwe mu Parliament n'okudda mu community ndi munnakampala bye baagala mbimanyi era mmanyi tinja kusobola okubikolako nga bwe beetaaga. Yes. Yavudde wano ng'agamba akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya era ng'agamba ne bw'oba gwe wangudde akalulu si ka mazima. Okyogerako ki? Nze sobola nti si ka mazima kubanga nayise mu procedure zonna eziteekeddwa okukola. After nomination twatandika campaigns era ne ntambula kyalo ku kyalo ne nkola meetings zaabwe ne meetinga different categories of people. Nze ate simulanko ng'ayiseyo olukiiko yadde olumu bwe luti mu kyalo nti alukoze era nga nze mbadde ngamba nti bakalulu agenda kajjawa ne kakoze kano kanene nnyo kubanga mbadde ntambula nga bunaku ntambula emyezi 2 gye baatuwa ngenda kunju nkola rallies ngenda ku meeting a different people abavubuka abakyala abasajja bonna abantu ab'ebigaali abatembeeyi bonna nga mbasinkana naye nga yesimwiranko ng'agamba bannange bano mbasinkanye so nga neebuuza era nze ndowooza nti ekimwesezza akalulu kano ebadde umbrella. Kiki ekituufu ekikuwanguza akalulu kano naddala nga NRM erudde nga tewangula kifo ng'ekyo kiki kyolowooza ekyenyi? Obukozi bwange ndi mukyala mukozi kyensooka okwogerako ti ndi mukyala mukozi ate ategeera Kampala mubaddemu era mumanyi Kampala mukoleddemu era munazaalibwa Kampala sibadde sisoose ku bukulembeze buno bwokka nali mbaddeko wa LC3 nali mbaddeko wa LC1 nali mbaddeko wa LC5 kati kino si kipya kyendimu bannakampala bantestingako ne balaba biki byensobola okukola nze muntu agamba nti si yawula mu bakyala mu bavubuka ne mu bantu aba bulijjo oba okulootya oba wakulootya sifaayo oba oli wa ddiini kyera sifaayo so nze nsuubira nti bannakampala kwe basene baga nti nedda omukyalo naye hard working nze ndi hands on ebigambo nyiza okuba nga siina bingi nnyo naye ng'ate nsobola okuba nga ndi practical so ensonga lwaki bannakampala bannesimbaga nti katumuwaka ki akalulu kaffe era nga mbebaza pata abantu bayinza okuga nti pata NRM tebajagala pata NRM abantu bajagala era baagala omuntu omukozi omukyalo omukozi nga nze singa tebampadde babadde bafiiriddwa obukozi bwange so nsaba bantu banneesige banteekemu bagambye akalulu si kange akalulu kaabwe era nsuubira nti kino kyengenda okukola si kyange kyabwe singa tebabadde bo saali baddewo so nsaba nera neebaza chairman owa NRM Meya Uhuru neebaza NRM Secretariat neebaza gavumenti ya Uganda neebaza ne bakakuyege bange bonna including my family kubanga tukoledde wamu tukulaba nga tukola ekintu kino bannakampala mikwano gyange bonna bakoze ekisoboka kyonna n'amaanyi ga Katonda ge tukozesezza tulaba nti tusobola okwangula ekintu ng'ekino. Ebibuuzo bibiri byokka ku bajendi wabaddewo ebibuuzo kuba nti gwe mu kalulu wakozesezza nnyo eggaali etali ya bulijjo. David Lewis Bwomboya yakyogerera nti wakozesezza eggaali eyabayaaye okulonda twandyagadde okuwulirako ekyo naye ate engeri gy'oli minisita wa Kampala nga kati ofuuse mubaka alindiridde okulayira ensonga ezikwata ku basuubuzi eziganye ng'okyali minisita ensonga z'emyala n'ebirala ogenda bikola otya? Kansooke ku nsonga y'eggaali nze saakozeseza ku ggaali n'emu ate n'omuntu gwoga nti wa ggaali aba mulonzi era kyensuubira nti alinayo bwobulu teyabukozese yali bufunye singa teyakozesaamu magezi maki malala sikiwa nti yali badde abufunye nze obwange obuli bwabadde bwalaali bwenjogera ali bwabadde bwa mazima nga buli mu straight line abantu balonze naye alina we yampangudde nange nina we nakoze eki we namuwangudde so bazze bagattagatta kubanga akalulu ne bwakusinza kamu abakoze eki abakuwangudde temwabadde mu ggaali yonna kalulu kabadde peaceful nnyo kyensuubira akalulu akabaddewo jjo tekabeerangawokko mu Kampala kuba saalabyeko kintu na kimu kigamba nti kyekino tewali gwe bakubye tewali gwe bakoze batya
naye ng'omuntu manyi bwe kuwangula munaku era ogamba bankoze bati banzibye bakoze batya n'obululu yafunye bungi nnyo mazima nga sirimbye yafunye bungi nnyo zinabadde mmanyi tayinza kufuna obululu nga 5,000 naye bwe ndaba nga yafunye obululu bwero 8,000 yakoze nyira pate yeyamuwadde so sibawadde nga ye kubanga ekisooka tebamumanyi mu Kampala ekisookubiri tajjangako kubaga nti banne nsaba kalulu nti omuntu bantambuddeko ku kyalo kino bekyalo kino ayinza n'okubanga n'ebyalo bya Kampala Central bw'obimugamba bineminga 1 by 1 tasobola kubijjayo nti ono Mbiro ono Kasaato ono Kakajjo ono Namaalwa oba ono tasobola kubinnyonnyola nga nze bwe nsobola kubinnyonnyola tibengenda mu civic center njaga nti wano bengenda mu industry njagamba wano bengenda wano nti Bajaba nze mbisobola obinnyonnyola kimu ku kimu ebyalo 135 naye ate ye takisobola kitegeeza tiyatambudde mu bantu tiyasabye kalulu kubaka n'akalulu kakutambula muntu ku muntu era nze sijja kugamba nti nabadde nkasaba NRM bokka badde noonya akalulu ka President Museveni badde noonya akange ne bafulaga bearers bonna abesimbyewo naye nga nsaba nga siyawudde mu pate gyokola ki gyowagira naye nga nze ndi wa NRM era buli muntu yenna akimanyi nti Hajati waki wa NRM naye bwe mansabira President wange akalulu ngamba ne Museveni mumuwe nange okole ki so nompera ku merit eyo olina mpanga omukyala olina mpanga omukyala omukozi olina mpanga omukyala omusawo olina mpanga munnakampala olina mpanga omuntu amanyi okukwana mikwano so yensonga lwaki nawangudde akalulu abatembeeyi abasuubuzi njagala bagumya abasuubuzi President yabalaba era ndoza myezi si wiiki singa 3 emabega nabatwalibwa President lwaki ekisozi n'abasinkana n'abagamba agenda bawa ssente ng'omuntu abadde mu campaign abadde tasobola kuwaayo ssente kubanga kiba kibi n'agamba kamala okuwangula akalulu kano kensuubira naye agenda kukawangula bw'amala okukawangula asobole okuwanga abakyala bano abakolaki abantu abasuubuzi abawa ssente era bo basaba biliyoni 20 biliyoni zagenda okuwa era yagamba agenda ziyisa ku Prime Minister basobole ozigaba nga tugoberera lisiti y'abantu abo abaatuweebwa bonna amaduuka tugalina abantu bagamba tugenda kukolako nawulidde nga bagala biliyoni 10 basooke bazigabane biliyoni 10 baziteeke mu saako basobole okuba nga bazeewula nga bazikola ki nga bazizaawo n'ekyo tekiganye nga minisita w'e Kampala nakikolako ate era nsaba kakasa nti nkyali minisita paka mu May lwe naalayira so kitegeeza nti kyaddamu ofiisi okukola emirimu gye sinnaba kukola ekisembayo maama drainage system tuzikoze era kyemmanyi nti Kampala katakyasobola kuddamu kukola ki floodinga kubanga twayisa mu Allen Road ne tuyisa mu Savannah Road ne tuyisaamu omudumu omunene nnyo oguba ku guno omulimu omudumu omunene ogwa Ham so kitegeeza kati ag'amazzi tegakyaddamu kuyenja mu Kampala era ndoza mukirabye ng'enkuba bw'etonnya tewakyaliwo mazzi agakola ki olwo kati olufumo twakifudde lufumo secondly emyala nange ngamba abantu abandaba kati emyala egyo gyaffe si gya KCC tulekerawo giwa mu kasasiro